wayogera kojja omwana agamba sawa zaali budde bwa kiro but it's almost morning. Yes, never bakubira bakubira simu abagamba nti omwana akoze eki afudde yeetuze nti omwana yeetuze. Yes. Elisha afudde nga bagamba nti kyanga nzira nenkubikira ntegera nga gujja afudde kijja mind yo afudde eki nabagamba nti omwana akoze eki. Of course omwana atali mulwadde atalwadde wabagambira muntu afudde kyekibajja mu mutwe. Yes. So taata we as on his way ng'ali mu kugenda ng'atuuse Nsambya n'akubira headmistress because headmistress akulira essomero eryo omukyala ase headmistress n'amugamba headmistress wekibanga kituufu mwana waffe yeetuze mumuleke tujje tukole ki mumuleke mu mbeera mwali tumusangewo tulabe nabo beerabireko. Ogwo omulundi gwe gwasooka atuuka ku Jinja Road era addamu akola ekintu kyekimu nga bagamba nti amukkaatiriza aleme kumukwata nti temutampalinga n'obujulizi njagala kulaba nkakase bwe mba njagala kunoonyereza cause mukulu ntege ekintu kwetuga nno si kyangu and according to his age oba ebibuuzo olina bingi. So sawa zaali mbu 11 n'eddakiika nga ziizo abazadde ne batuuka ane poliisi weeri kati so 11 kumakya kiro kumakya. Yes, 11 ez'okumakya poliisi yaseeta egamba yo tebimanyiiko. Ekyo ekigamba ni poliisi bo nga ogamba nti abantu bagambye tugenda nga bonga ye kojjaawe bagenda balabe. Poliisi yeseeta nga tebagikubira ne babuuka poliisi yeseeta ne bakubira ey'emukono. Era ey'emukono ye yakola ki? Ye yajja. Essomero teryakubira poliisi yeseeta. Essomero mu kukuba teryakubira beseeta lyakuba mukono. Lyakuba mukono. Ng'ate omuntu yenna kyemba nsuubira nti ofuna obuzibu poliisi ekusooka okumpi gy'okola ki? Gy'oyita. So bagenda bo okujja nga omwana ali kabanga li already. Nga poliisi yamukutte yamuggyeeyo dda. Ng'ali kabangali gye bamutadde. Era ne kojjaawe n'ajja. Kuba taata wa Elisha Maye yagamba nabagambye bwenti ne bwenti. Nti yabagambye eki? Because that area is a crime scene. Because tebakola ekirungi baafulumya abaana. That's good. Kati balina olekayo mayiti nebeerayo nga bweri. Poliisi nejja. Anti poliisi yajja. Anti baayita poliisi ye Jinja Road manya ya mukono nejja kitegeeza yajja neekola ekyo. Oba yajja? Anti kati mukulu ntege wekiba nti yajja neekola ekyo. Yo poliisi ewe report. Ku nfa y'omwana. Yes. But nawo tebavaayo kukola ki? Ne poliisi tewa report. Yes. Because bo they just kati saawa ezo 11 something. Poliisi esimbula batwala mwana Mulago ku postmortem. Era kawunde bano abazadde nge balesi mabega ye esimbudde egenzewa Mulago. Kojja w'omwana agamba baatuuka e Mulago. Nga almost kyatwala like 3 hours bo bayitawo 3 hours otuuka ogendewa e Mulago. Ne batuuka e Mulago ne babeerawo 2 hours nga bodde tennatuuka. Those are 5 hours. Okutuuka e Mulago 5 hours. Kiri bwe kiti. Bo okugubye bamala wano nti tuli ku ssomero biki wayitawo essaawa 3 okusimbula ogenda ne batuuka e Mulago. But nabo nga bo bwe batuuka e Mulago wayitawo
2 good hours ngera bode tenatuuka ey'omwana ate ng'olidde poliisi bo yabalekayo poliisi yabalekayo ate yo negenda bo ne balwa ku ssomero 3 hours ne basimbula ne batuukayo eri Mulago ate era poliisi nga tennatuusa mayiti okitegeera mpulira kati awo ne beebuuza kyemwagala okutugamba okuvaawo Mukono paka wano Mulago watwala essaawa 5 nnamba okubanga tunatuuka naffe abaasembeyo simba ntukusooka otutuuka n'okwinda ne tulinda ate nga gwe watusooka osimbula poliisi ebaddamu ki ate balina kye banyega teri muntu n'omu ayogera poliisi teyogera sono teryogera omuzadde ali awo yemagaza bwemagaza tamanya alinda mid of nowhere. Yes. Yeah. Yes, tulina speaker police. Si eluko wesijire. Ye mumyuka. Yandivuddeyo kozi bona police zonna zeemu. N'agenda police ne mu statement ye najjanga yayo amyuka omugezi wa police. Kampala. Yes. N'agamba nti bannange ensonga eri bweti ne bweti but they are all quiet kere police y'Mukono teboogera. So wekyamala kozi kojja Elishama agamba iringanga muntu kwetuga mukulu ntego omuntu waba yeetuze omuguwa ogwo mumusanga ngera guyingiddeko ko mu nnyama gumunywezaako nomulaba maaka gumunywereza ddala kozi omuntu waba afa akozesa amaanyi mangi gwe gwongera kunyweza ye agamba baatuuka kusuuka nga n'okwezinga tekoze eki teyeezinze ngeringa nti muntu bamwambaza ki nyambaze bwokitegeera alina ekyokulala bo mu dormitory abasinga gye baba gundi kojjaawe gyagamba nti mwana ye yalaba Elishama mbufunza oba omwana ye yalaba lwaki tebaleka omwana oyo najja n'avaayo n'agamba nti Elishama yali bwati ne bwati ne bwati ne bwati kozi ye yaba yalaba kozi nabo baali tebayite headmistress nennanyini ssomero tebaaliwo kabendo esanga domistries man biki tebaaliwo bagamba mwana ye yakola ki ye yalaba n'ajja naye okusinziira ku kojjaawe engeri gyannyonnyolamu ku buwanvu bwa Elishama ne buddeeka nga tubumanyi ffenna obusatu obubeera mu dormitories abaali basomeddeko mu bisulu butriple yes wekiba nti oyo mwana bagamba nti yeetuga biba tebimakinga kati baabazadde doomu baagiyingiramukko tebagiyingirangamuko and even people abalina abaana kuseta high they are complaining about that tebayingira mu dormitories z'abaana tokkirizibwa yadde okulingizaayo yes oddayo n'omwana wo yeah seta high abantu bangi bakicomplainingako ekyo ekintu ozinza mukulu ntege embeera seeta bakicomplainingako nti nno abantu abazadde tebagenda mu dormitories z'abaana kati so because of the pressure ebaddewo ku social media kojja biki batuuse n'okugenda baziisa omwana no one attended ettumiro teryasindise muntu n'omu yadde ki anti bayinza okuba baatidde ssomero tekuba kutya nanyini ssomero nanyini ssomero lyani lyeri essomero lya Muyingo minisita Muyingo abazadde we bajja teyabanyagadde ekigambo nti bannange obanga kitalo tufiiridde omwana wa minisita teyaliwo waaliwo headmistress ne minisita yaliwo abazadde bagenda okujjanga Muyingo waali yaliwo yes teyabanyaga bo batuuse nga Muyingo alinnya emmotoka ye ng'akola ki yayina gy'alaga ku mirimu gy'eggwanga ne agambako munno nga kitalo kwesigisa kati boba maama n'okutunuulira mu kunoonyereza okwabwe taata ne kojja bo bagamba ki balowooza ki era ensonda ezezisigika mu ssomero zirowooza omwana yafaaki kulowooleza taata tetujja kulowooleza kojja but accordingly ebintu ebisinga abantu ebadde nga bajja boogera nga kiraga that kid was bullet era mbu yakubibwa munne yamukuba nogamba nti oyinza okunkuba oluyi mukulu ntege nga tomanyi bulamu bwange n'engu eri n'enfeintinga
kumbe enfwa era agali mu abantu abasinga bagamba abamu bagamba nti oyo omwana yatwalibwako ko ne mu ddwaliro. Yes, and out of the blue we are very shocked today bambi Seta High evuddeyo netukolera netuwandiikira emponza empanvu eva kuno nakulingiraga nti Elishama yattibwa mwana fellow student. Naye anti waliwo abawakana nti si kituufu ekipapula si kya Seta. But that is their page. Ebadde ku page yaabwe. That is the Seta High page main campus. Yeyo page yaabwe kwa postinga buli kimu kyonna ziba zipate z'abaana yeyo page yaabwe. Unless bagatugamba somebody has hacked in. Let them come out and give us the truth. Bakiwakanye baveyo bagambe ekyo kiwandiikiddwa ekyo si kyaffe. Si kyaffe. Oba if not oyina ensonga nti Elishama yattibwa omwana w'omukulu omu nga ensonga balemesezza okukola ki nga omwana waliwo eri essomero bantu bangi bazze babyogerako irimu abaana abasiyazi. Yes. Olowooza si kakendeere kuvumiriza ssomero. Lwaki tebavumiriza Paul Mukasa ye terina baana nga we beeriraanye ayinza okuba yakirimu. Lwaki tebawayiriza Code High School erya pastor nanyini Top TV tebeeriraanye. Gonna nga amasomero golaba agamaanyi geeriraanye geeri mu maaso. But yeah, Mama Baba be bafiira mu eri essomero ever. And not only that, even people said before, Elishama waliwo era yali afiidewo like some weeks back. Omwana era yafa. Naye anti kyekyo wekiviira mukulu Ntege ne bagamba nti ow'omunaku afa bw'atyo. Abantu abasinga bafiirwa abaana baabwe buli muntu n'asirika. Ensonga z'ebisiyaga zino ate zaavuddewa. Anti kwe bagamba nti kirabika Elishama baagezaako muyingiza mu nsonga ezo. N'azigaana. Bali ne batya nti ayinza okwogera. Okitegeera. Kati bo bagamba nti no kituufu abawakanya nti si page si y'essomero baveeyo batugambe eti munnange ebyogera si bituufu eyo page si yaffe biki bajja boogera amazima. Nkutegedde. Bati okugamba nti bo babeereeyo ate nga minisita ate nga n'ekino ekisinga okukwasa ennaku mukulu Ntege Mr. Muyingo omusajja Muganda amanyi amateeka agagobererwa mu muntu nga yeetuze wa family balina omumugjayo bwekiba nti kituufu omwana yakola ki yeetuga kati bo babanga bamala gamugjayo kitegeeza baleka ekibamba mu family kijagenda kibalondoola bwe kibanga bagamba kituufu. Yes bandi muleseeyo omwana ati liri lyali ssomero but they had already removed all the students. Nga mudde bibiri tebaliimu nga neobweru tewali mwana gw'olabawo. Era kituufu temuyinza kugamba nti n'omuntu yafudde ate muyingire mu kiraasi musome. Okitegeera mbwe ate wali mwana bweru buli omu baabazza dormitories n'ababeereeyo kigwe nga ekyali nti bali babakiri yalinzemu abaana bandirese. Abaana b'abandi bafa mu kusaaga. Yes. Mulimu nno wadde ne waddoomu n'essomero. Okitegeera. And not only that ekyafosinze n'omwana omu okuvaayo eyafiirwako omwana we yali asomera mu ssomero lya Jinja Mukono eyo ku Jinja. Naye yavuddeyo n'awa story nga it's the same. Ng'agamba ki ate yo Jinja? Naye mwana we bagamba mbu yeetuga omuwala. Yes. Era nga the story is the same. That means ekyo kintu tunaba abazadde tebavudde ate kikwasa nnyo n'ennaku mbuuza batya mukulu Ntege abazadde ba Seta High tetuganye mukwano bagagga balina ssente balina ki but ekyo bakiyita kiriwaani buli wamu kikyalawo. Bajja kulowooza nti omwana wo lye yafudde abaana baabwe abalala bo bali bulungi. Yes. Oyo mugenyi buli wamu atuukawo. Era so shockingly kituuke ku oyo omuzadde kozi bonna basirise balinga abatalina baana mu masomero ago. They are all quiet. Tebavuddeyo kulanirira muzadde munnabwe kumanya nsonga ki oluddako ajja bawuwe. Naye bamubuzeebuze batyo amanyi obulumi buwulikika okufiirwa omwana nze mukulu Ntege tugamba nti okufiirwa omuzadde kiruma but omuzadde yasinga obeera affected nga afiiriddwa omwana.
Fe abaana tuguma yesu kitubeera ku mitima fe abaana tugumayo ntubeera ntambuza obulamu bati omuzadde nga afiiridde omwana kiruma nnyo naye abazadde baseeta hayi tebali siriyasi abazadde baseeta hayi tebali siriyasi yes bandibadde bayisedde olukiiko mu bukubirire essomero libannyonnyole ki ekyabaddewo omwana afiira atya mu ssomero ne bwaba mukulu ntegolaba obeereyo ng'okuba bulaki owuwo gyali omuwuliza ne bukyenkya nga bakugamba n'owuwo afudde ng'olwo olyoka ovaayo olagera naffe ababadde balwanirira erishama naffe tujja sirika tukunira tugambe naawe okirozezzaako okiwulidde nkutegedde okufa tekuliiko ebyo mukulu ntege but omuntu wabanga tuvuddeyo tuli mukulwanirira kumanya mazima matuufu wekiba nga kituufu omwana yeetuga bannange baleeta obukakafu obulaga nti yeetuga ate eryo essomero liri ku standard kyebalitugaa dormitories zaabwe tezirina cameras ndoza kyovala tebakkiriza bantu kuyingirayo kumanya oba lirina embaawo munda nga lyamira basiria siiringi anekyokulala obeera otya tugamba mu ssomero mulinawo omwana wayinza okusobola okwetugira ebintu nabyo tebikwatagana bwe bazimba balekawo oli wansi baneyeetuga shina njagala kusooka njagala information njeyanza njagala kusooka kukuleka nja kuddira omukulu obotozi rubanzi byampuna omwana oyo gwende naye mwanyina w'omugenzi erishama mwana muwala yeweseeta kale si baluganda nti gwali kyennyini naye nga oluganda bwe era bimuluma yeyankubidde ne ngamba kamukubira ddemu ampe embeera bamuyita shina nourish ensonga gyawa abazadde tebakoze kimala naye nga nkuwa endala alina byayogeddeko nyina omukyala eyankubira nali ne mmozi oyo nga tugenda ku airport Nuruddini gwe ssekanyo lyawaffe ensonga eno mugirese lwaki togyogeddeeko ne mugamba ate buzibu ki kali nno omanyi waliwo abantuma moze bankoleko waliwo abantu abantuma enewe nti tebansaba bandagira bulagizi ffe tukolere kino mbabuuza buzibu ki naŋŋamba alina omwana we mulenzi ye baamukuba okuva mu peperi mwana munne yamukola ki ku ssomero naye engeri gye yamukubamu essomero ne limujjanjaba ne limusomesa naye omwana we tasobola kusitula liita 10 kati ali mu siniya 2 tasobola kusitula liita 10 ey'amazzi yamukuba n'amukolako permanent damage omugongo guno n'amala nanyumiza omuzadde omulala yeera omwana we bamuwala ye banne baamukwata ne bamutta yes ne bamutta era yeseeta ne mubuuza buzibu ki naŋŋamba nti kati essomero lirina amasomero gano gafuna obuzibu gakwata aba foreign students bwe gabaleese mu ssomero babeera bankizo baba mu special category babeera babaavu obategedde baba babaavu naŋŋamba omusudaani ajja mu ssomero ne munnakenya baagala mu sudaani n'abatanzania bayingira essomero nga ennyingira tebakwatwako yes tebagambwako banywa sigala bakola buli muze omwana foreigner tagobwa mu ssomero era n'amateeka gano gali mu ssomero tegamukwatako ffe tuna bye twasoma nabo nga bo abaana abawala abaffe tebasiba nviiri bezaabwe zibaako ku mitwe okiwulidde baba baadaluti bo beyisa nga baadaluti baba batica bakubiri mwe musoma byawano bali babagamba basoma era nabo basoma ebyammwe naye bo
waliwo amateeka gatabakwata ekisooka babaako akasente kangi ogenze n'oleeta ekintu kyeweesasuza oli mu kwesasuza mumaze omukulu omuwulidde kusoma baagaana abaana okuza enviiri n'olayira otya nti bwe ndikula saalayira nze eva nze enviiri zange zikula nnyo kati nali nyonoona sente nyingi mu saaluuni nali walemera mu UPC naye ate nga nnamwera n'abakadde ba UPC kakati n'otabula kintu kaakati ekintu ekyo nga bw'okirabye nti abaana bano abava e Tanzania ne Sudan oli naŋŋamba nti abazadde abamu babaweereza mu masomero nga tebawummula yes nti bamuweereza okuva e Sudan nga hoolidde ne yeewiiki 3 atambula adde Sudan ejjebere e Katumu ne beno Maserengeta jjebere Juba n'ebitoto tebiralalala kaakati babeera ku ssomero throughout ng'alinga musibe yes muzadde we n'amuweereza for example pocket money abaawo okumala omwaka mulamba kituufu n'aweereza omwana ono engoye okumala omwaka mulamba kati omwana n'ajja ku ssomero n'afuuka ewaka n'abiga emize egigye nga talinaamukeberako muga lwaki okola bwoti erina akebera nsoma ye yasomye atya beri babakubira bukubiza essimu jjukira fe amasomero gaffe nga bw'ogamanyi nti gali financially motivated nti bo batunuulira ssente meka omwana zaleese mu ssomero era bye bireetera okuba nti kati omwana fe twalina n'abaana Kenya nga bajja wano naye nga omwana taddayo paka 3rd term nze bakiŋŋambye jjo kati fe ku ssomero gye nasomera wennyini ekyo kyo kyaliwo nze gye nasomera abaana baali bagagga nnyo kitegeera ekyo kyo kyaliwo baana baali bagagga nnyo embeera eyo eri mu masomero naye ku kigenda mu maaso obudde buno kinene okusinga ejjinja omukyalo we babadde ayogera nawe muwulidde ayogedde ku nsonga nze gye nakomplainingako eriwa ku muwala waffe kwa waliwo muwala waffe tulina muwala waffe eseeta era nze sisita wange namukubidde edda essimu ne mugamba owayiriza mulaga Katonda mwena omwana eseeta tulina omwana eseeta yasasulwa no miliyoni kati nakyo kankibagambe bwe yali ayingira twasasula miliyoni zaali mu 5 okuyingira essomero naye labayo ekyaliwo sukulu fees zaza mitwalo 12 Zolibanze ebintu betugerako biri sensitive bote njagala no sirigana nkuddiramu njagalo ensonga zetwogerako za community yes tolimba lwaki nnimba toleeta zinga anti nkugambe kati nze nkugambe nze nalaba receipt esoma etya kati labayo nga bonogamba nti omwana kuliko tuition fees zino endala development twatugenda uniform biki byonna ogenda okuggwayo miliyoni nga ziri mu 5 n'obugwamu naye nga school fees kyetuyita school fees dues school fees yogamba nti school fees sente z'essomero mitwalo 12 era nze siraba ku ssomero ya layisinga eri 12 kubanga nabantu buno obusomero bwaffe muze gyensomeseza bwana bwa primary oyungirira 65 ontegedde naye ogiri emitwalo giri 10 kozi nga kati bagyongeza gifuwa 15 12 naye nga receipt eggwa owadde miliyoni 5 n'obugwamu omwana nasale ng'ayingira kati complaint yange tuli ku secondary nasale no ng'omwana ng'ayingira secondary S1 kati complaint yange we yali omwana twamutwala omwana n'ekyokoleke mwayingiza omwana yes last year sina byawala byenjogerako bya last year omwana kati yayingira S2 okuyingira okumugjako okujjako ekiwejojo ntiga agenda yingira kirasi enkya miliyoni 5 n'obugwamu
nga school fees yo ya mitwalo 10 nemeka bamuweerako ki emifaliso gisangayo ndowooza naye nalabako abantu twatwala jajjandalike bagendanga n'emifaliso nalabanga no twagenda n'omufaliso twatwala omufaliso netwatwala ebintu ebisala ebisinga ebirala ebisinga twabitwala ebyokulya lya biki twatwala ebintu bingi naye ndowooza sijjukira mufaliso ekyo tokijjukira kakati nze kennyini nze namutwalayo nga ndi ne sisita wange kakati twogerayogera byonna bye twayogerayogera ekyasinga okunkutula era ekyampisa obubi until when this happened baatugaana okuyingira mu ddoomu ne sisita baamugana okuyingira mu ddoomu nobody kugambya was nobody n'abazadde abalala ne bakulengerako mu ddoomu baatugamba nze nasooka okulowooza nti basaaga kubanga budde wanu nga tututte omwana ku ssomero kuba yali asomera teri kulaba wagenda kusula ensonga era nagibuuza nnyo what is the point abazadde balogo buzibu buli ludda wa lwaki omwana tetulaba wagenda kukola ki embeera omwana tugenda tulowooza tugenda mumwalira obuliri tumuteeketeeke tumugambe nti kale bw'obanga ogira bwoti bwekuba ffe bwe twakula tusoma ebyo ebyabangawo omuzadde ng'ajja paka mu dormitory n'alaba ekisookera ddala nga ayagala okulaba hygiene yo ne ku vidi bajjanga ne paka mu ddoomu ne toyi bazirambula agenda mu toyi mugenda wa musula wa naye n'abazadde balina ekyo kyebeerabidde bagwengako bafuneyo abazadde bagambe tetugenda nga batuyise mugendeko ku masomero mulabe toyi abaana bwe bagenda bannanga ekivundu kibeera mu toyi z'amasomero n'owulira nga so kati nze nenkomplaininga neŋŋamba nti banne wano waliwo obuzibu by the way I was very open n'abasomesa bwe mugaana abaana okuyingira omuzadde okukebera omwana gyagenda kusula nga tebalina nsonga nnambulukufu gye bawa nti oba bannange tetubakkiriza lino lyetteeka era ebintu twabitwala essomero eryo oyambuka booti kasozi eri waggulu yeri ebisolo by'abawala ne tutwalayo ebintu ne tubiteeka awo wabweru ne batugamba nti awo no parent beyond that point nze no nencomplaining era sisaba nenkimugamba naye olwokuba nti nasimayiringa ye nagamba nti bebagambe balabika yenkola yaabwe naye nga tebakuwadde genuine reason nti oba ensonga waliwo omuzadde yajja n'akuba omwana waliwo omuzadde yakola bwati bakiki oba omuzadde ffe tetumukkiriza because of this reason but they were just like tetukkirizayo mwana ekyo ekintu kyabulabe kakati okitegeeza omuzadde essaawa eno wetwogerera naawe yafiiriddwe omwana we n'ategeerera mwana we yafiiridde takkirizibwa nakulaba we yafiiridde what does that mean oba okategeera ng'omuzadde kakati nze ng'omuzadde kinzizaayo okemabega ne ŋŋamba waliwo kye tutagambibwa and I think we deserve answers to these questions ekisookera ddala omwana afa atya omwana si nkoko okigedde omuntu afa yes afa atya okigera kingaza kukulaga okinga naye nzinyinamu kiri nti era bwe kuba kufa omuntu afa yes ng'omuntu amaze okufa twagala okutegeera yafudde atya kubanga olaba otwala mulwadde mu ddwaliro ne bakuwa postmortem report naye ng'ate wamutwala mulwadde ng'era osuubira okuwona oba okukola ki okufa naye omwana gwe natwala mu ssomero okusoma kubanga ye mba musuubira kumpa ripooti nti nva ku ssomero kati ate naafa kitegeeza ate awo mba neetaaga explanation eri extraordinary kati kalali kizibu kyempulidde ne poliisi okusaba ogaba ripooti tegigaba omuganda w'omufu agamba baatwala omwana poliisi yajja omwana ku ssomero saa 12 ndowooza bo ne basobola ku ssomero beezooba n'abasomesa yafiiridde wa muyingira ate muyingira kyekyabaddewo kino kiri ani yabaddewo katulabe ate omuyizi eyamulabye omuyizi aliwo ate taliiwo aye temujja kumulaba essaawa mmeka 3 ne bamaliriza essaawa 3 nemagana tugende kale tugende tulabe naye connection eba yamaanyi kakati batuse mulago nga mayita ali tennatuuka
kati awo mayiti ebaddewa in between police eyine kobaane n'essomero n'ennanyini waliwo empuliziganya ku police waliwo lipooti ezitamanyiddwa in between police mayiti yagitwalawa exactly kusooka oba bamutwalira baleka bagambye nti bali already abazadde bagenda otuuka wali nga bamutadde ku kabangali ekintu ekyobulabe lwaki olaba wano bulijjo tube tufiirwa abantu nze njijukira accidents zibadde zijja zigwawo zino ez'amasasi gundi bamukubye amasasi mwenna basooka ne bebagoba ne bateekawo investigative kind of moves ez'enjawulo nti don't go beyond this point might eyinza okubeerawo for another 2-3 hours okusobola okulaba nga tebagikutteeko obujulizo so nga ate bakitegedde nti gabadde masasi awo bandibadde bagambira nti bakubye maki masasi mulinda ki naye wano kati bwe baba nga tetufunye kuba ono omuzadde kyakayanya kiri kyogambye anoonyereza alina lwagamba njagala kulaba bamukubyewo wano asooka apime eyamukubyewo yabadde mu distance ki kakati omuntu nga yeesibye ku mulambo kati n'agamba nti ali wano we bamukubidde nti ye aguddewa nti wati kitegeeza essasi likuba erisuula eno liba livudde eno abadde atambula dde eno abadde adde eri kati lino eryamusitudde mu bbanga liti emmamundu bweti osegedde naye omuntu yakubye emmundu bweti ateekwa kubanga distance eno oba eno kakati bw'otandika okulowooza ku muntu bino bye muŋŋambye naggamba bino bye mwayogedde eyo si pisto oba eyo pisto kati oba owadde omukisa omuntu investigator to investigate well or better naye kati essaawa eno nga twogera ku muntu 1 eyaziikibwa 2 omuntu eyafa ne tumusanga ku kabangali ontegedde omuntu eyafa ne tutalaba ku crime scene eyafa neyetugisa essuuka n'afa oyafa neyetugisa essuuka n'afa nessuuka nzibu okutta omuntu olina okuba nga wagitadde nga wagiteeseteese nnyo omuntu eyafa ku ssaawa 11 bigatteko yettira mu dormitory omuli bayizi banne ontegedde ng'omaze okuba mu bayizi banne ku katanda kwasula ne banne kakati ebyo byonna bibuuzo tetusobola bifunako conclusive answers okuleka nga tuweereddwa omukisa okutegeera what really happened kakati owulidde kiri ekintu omwana yeetugisa suuka ku katanda mu ddoomu mwasula ne banne essuuka ani agirina obudde buno otegedde mu ddoomu mwasula ne banne ku katanda bazzeeyo ku nsonga ziri hajaali nezuula omwana bamukwatira mu katanda asulako ne banne ate musulamu abantu abalala ate bonna tebaawulira ate teyamukwata gumu yayingirangamu emirundi mingi public negamba zuulosa tukulabye oli mukusiriwaza seta high kati seta high erina obuzimu omwana yettira mu ddomu katanda asulako ne banne dormitory erimu abaana bange yettisa ssuuka ate ku katanda kakati ate ekiro ekyo kitegeeza obutali misana nti banne bafulumye n'ayingira ekirala omwana kati tutasaana wabakugumu kufa wano tubabuulira we do not care whatever levels you are on we want to tell you nti ekiseera kituuse twetagamba abakugumu kutta abantu ngenda nnoonya eggaali embuulira omuntu bw'omukwata embadiya kiyitagisa bbanga kyo okufa omuntu bw'omuteeka kumugwa olaba n'omugwa wala bagenda nasamba akatebe ne gugaana ne guyiika ekirala omuntu gweyese olaba waliwo asamba akatebe
abaya kamalo kasamba nanyweza omugwa nga ayagala kukwejjayo nga at least bamusangayo nga yalaajanye okulwana kuba omuntu bwatuuka okufa ate moment y'okufa aba ayagala kita. So kati mu nkola efaanana bweti twetaaga amazima. Tetwetaaga kutulimbalimba na bisitole naki. Ekirala kyesirikidde tagenda kubaako kyamala. Naye saagala kujjawo fact nti abantu bafa omwana ayinza okufiira bakatanga. Abantu bafiira ddala. Naye ekizibu kyankiri bwe kiti. Nze ekizibu kyankiri wano. Yafa atya. Sikufa. Ekizibu kyange sikufa. Yafa atya. Ekizibu kyo yafa atya. Yafa atya. Lwaki tewaliwo bulambulukufu. Exactly. Eri muzadde ono nannyini mwana agamba nti nafiiriddwa omwana wange yafudde atya olaba taata yani yafa wano ne bamulemera nga afiiridde mu ddwaliro bamututte mulago nti kiki postmortem gundi wano jero eyafiira wano nga yafiira ensambi. Ekibuuzo kyaffe kyali nti yafudde atya nga mwabadde maze okutuwa lipoota nti ono ali stede mugende mulete ssente atolaba kyoyogera ekyo. Nze tamala emirundi bwe yafa twagendayo ku ddwaliro ng'afudde era kyoyogera abasawo ba engaginga family omufu twagala mukolera postmortem naye yes tukoze tutya kati nga postmortem eno erina okubaawo era ne bagibawa nti yafudde kino obudde bwe buti because omuntu ng'afudde those are all factors. Tuyinza okuba nga tuli wano twogera ku mwana mbu yafa ssaawa 9 ogw'ekiro nga yali yafudde aliya nga baleeta mayiti kubanga omuntu kiri kyotugambye kyogambye nti omuntu asobola okufa omuntu ayinza n'okuba omwana ayinza okuba yafiira nawabweru wa dormitory nga yafiira kuba oli aŋŋambye munne mbu ayinza okuba waliwo emboozi egamba nti munne ayina munne ayinza okuba nga yamukuba bye nagambye oli aleese nti waliwo akabinja mu masomero exactly balya bisiyaga naye amasomero gabivaako agamu kakati obubinja buno bubeera ku somero buli ku ruutinga bukugamba nti Megatron ojja kukola tukulabye nga bakuleeta Megatron Moses Sewanyana nga bagamba nti kati tandika nti Juni yakuyisa akwagala mu kibiina wahamuddali bamala okwogera naawe bakubuulira ebintu byonna nga bwe bitambula ng'osirika ng'otambula nga bagamba enkya waliwe twabadde anti tuddawo tulina okwogeramukko ngoga sidda nabide ebyo sibikola kati abantu abamu ebyo sibikola bafuna ate nga twakubuulidde ebitukwatako byonna kitegeeza ogenda kutulalaasa tugenda kulwana naawe kimafiya ogenda tulaba kimafiya ne bamulaba kimafiya either fe tujja kukutta otuyingira oba sikyo otulabeko kinafiye tojja kutulabako kakati eyo embeera waliwo agamba nti omwana oyo yakubwa banne abaana mu masomero bafunye obuvunu obuzito nga buvudde ku baana mu masomero abali ebisiyaga n'abakubiri ebisiyaga abantu bano ate bali protected by schools nti kyabasukkako anti kyabalemerera kuba kati bwe kimala obbalemerera essomero jjukira fe services zaffe zafuuka business oli essomero lyalitunuulira mu mbeera yakugwa oba kuyimirira otegedde ekintu kyonna ekiri threateninga okugwa nkati nga kitiwa anti kakati essaawa eno senga ekintu story evaayo nga tekwatagana anti nze ŋŋamba lwaki essomero kuba oli yaŋŋambye nti
olaba abazadde bakimanya n'essomero likikola ki nti abaana balya ebisiyaga mu masomero gano lwaki tukwata abaana bano n'obagoba kubanga essomero teriyimiriddewo ku foreign funding challenge ekibeeramu ekintu ekyo kati gwe omwana wamwe yawa miliyoni meka 5 abaana b'osinga okuba nabo bali loko otuuka ne ku level egamba local students ekimala kikola ki kakati kankuwa esitoola eri endala era about schools nali nkyali ebiseera ebyo nali nyingidde university naye nga nze nvunaanyizibwa ku muganda wange omuto okumutwala ku ssomero twafuna teyalina story omwana bamugoba e Buddo King's College bo bamugoba bugobi era nga ali mu ebyo bisiyaga ne bamugoba and we were all like wait a minute kushigidde mwana nagobwa nadde ewaka ebintu ogenda obinoonyereza nga yabiyiga ate nga yabiyigira ku ssomero mu mbeera efaanana bwetu kakati abazadde abamu banene osinga amasomero ontegedde abazadde abamu banene okusinga tugambe noono munene banene osinga amasomero ono ali mu nsonga y'omwana ono ekintu omuzadde aba n'ekintu ng'alina omwana we oba ng'alina abaana be nga essomero eryo lyayagala omwana akoleki ajja kusomera awo era ng'ali ku leva egamba nti bwe wanga oyagala kwabya mwana wange naawe essomero tokola ki tolisigaza naawe tolina ogenda kundaba kimaafiya omwana asomera awo okyegedde era abazadde bangi bakiteekamu ekyo nnyo ssente omwana ne bamugamba nti omwana wo nno talina mpisa omwana we ali bw'ati omwana we ekira atankuula banne naye nze kyentegedde muganda wange nga tumaliriza simanyi Megatron Media gwe twabadde naye leero nga tumaliriza simunfubo wakuba nti namunnya ekiyitiridde nga tunaatera okumaliriza amasomero gonna gentegedde gowulira nti ga kitalo nnyo aga boarding schools ago nga ssomero ddene nnyo oba emize egyo bali abafanda bagasasulirako babeera part of it nga bawa essomero libaliwa bintu tukuwaddeyo akakadde okimanyi nti waliwo abaana kati ze waliwo essomero lyemmanyi era okumanya ebintu biri mu masomero Uncle Nuruddin waliwo essomero lyemmanyi erimu eryafuna omuyizi kati olaba nga bwe ndi wano nenetotowaza nengenda mu S5 nenga ngenze ku mission nga nasoma dda nze nkomyewo mu senior 5 okyegedde oli nayingira S5 bajjo tabanga ke kakodyo kabi oli nayingira S5 n'atandika recruitment ze yajja kusoma ne school fees nga asasula alina mu kisulo ne mu kisulo nga mwali nga buli kimu kitambula nga bwe kirina otambula naye nga mission eyamuleeta ndala era waliwo ekintu ekyo kyabaawo ssomero lyabasebenesidde ne kibaawo kati n'akola recruitment neewera kati bamugwamu ng'essomero limugwamu nti ekintu kino ng'okiruse bajjo gwani nti nze Nuruddin tekisoboka toyinza kubanga yeggwe lwa nsonga tuzze tukulaba bano waliwo abali recruited mu system yo ate nga system yo twali tetwagibuuka mu ntandikwa ogenda okukwata omuntu okumwetegereza obulungi ng'aliko ne bafanda omubikula bwotyo kebera ng'aliko ne bafanda n'okusoma abadde teyeetaaga kusoma kuba yasoma dda atunda mu kirasi n'agalaba nnono laba formula gyatuwa laba master formula gyaleese nga yabisoma dda ye wano yali azze for business so amasomero gano ag'ebisulo nga tumaliriza nga bwogambye amasomero g'ebisulo ago gakwegendereza single schools bakole bati
bakiteeke mu order nti walina okuba kamera 3 mu buli dormitory domu ebeereko kamera ingiriddde obulamu bw'abantu kuba kati omwana ogenda mu privacy dormitory kamera ya ne yango Nurdin lwaki abantu tubamali lwaki twesiba ku bintu ebitalina makulu Uncle Nurdin omwana gw'omuzaala wuwo ontegedde lwaki ave ewaka nga agenda ku ssomero Uncle Nurdin bino ebintu ebimu tuwaddemu nnyo sitaani uliriza kati katubeere nga asomedde kankubulira amazima tewali ensonga Uncle Nurdin neki etwala mwana wa primary mu kisulu mwana wa secondary paka tewali emutwala mu kisulo tekiriiwo kwesiriwaza na kwefuula bagezi nnyo bazadde kwejjako buvunaanyizibwa tewali nsonga eriba concentrating ki bano abasomi abavuga booda kiki kye baconcentrating Uncle Nurdin bali mu arcade bavuma bali ku TikTok awemula mu Luganda ne mu Luzungu nze nasoma what the fuck are you talking about nayogera Oluzungu nayogera Oluganda naye nga byonna byava mutwala mu kisulo kati gobadde ogamba oti my recommendation as a community development expert and as a parent abazadde muve mu byokwewunza n'okwesiriwaza abaana bammwe mubeere nabo abamu gye tuli amasomero teri bwebwati tosobola kuŋŋamba amasomero teri amasomero gyegali naye abantu baffe bakwata kimu okimanyi n'amasomero kati yafuuka design omwana wange asomera gundi alaba amalo gali mu Uganda bali mu arcade omwo bakuba engato nyamita kanana munda what are you talking about agamalago naye nga bamubuuza atambula ne ayidi nenkadde nze nogoliko nasoma kakati nze nduwe makerere n'omugati oyo kasasiro lwaki ekigambo abantu bandibadde bakula bantu oliwe makerere omwana ogenda mu kyewandiisa ekisulo kyandibadde nga hostero nti omwana akuze nga naawe oli hafu ogamba nti byakola abivunanyizibwako naye kankubulira omwana w'emyaka 14 adolescence n'agifunira mu ssomero ekisomero kyennyini ekyo amasomero ago amasomero gennyini bwegakuddeko emabega katono gwekimanyi essomero lya seete lyeddungi erya Muyingo gwekimanyi tirina n'abaana ba bebi mugundi batya bebi azin baby kirasi sikitegedde balina ba baby balina secondary ne primary ku campus eyo ne baby naye weeri era balina ne keji abo ba baby babeere era obirabanga biri awo bivuya buvuya bali mu kisulo kati mwana kyoyo ng'omwana muzadde yamuleta abazadde baafa jibali nga yakwata kibebi kye n'akitwala mu ssomero baby omanyi baby ow'emyaka 2.3 kuba batandikira ku mwaka gumu bambi nga biri mu kisulo bali mu kisulo ina ne waffe bannyombesa nze sitwala mwana mu kisulo kakati nze ndabira ddala omwana nga ali mukuba n'abonabonebwerere bagende obakeza mutwale mu ssomero erikuli okumpi mutwale kubanga ebbaluwa gy'ofuna eyasomedde Kampala Parent School yebbaluwa omu gyefuna eyasomedde ku lukyamu omeya kati nekisinga okunyiiza amaalo gali ku bantu abo waliwo omuzadde yagenda ku Kampala Parent nga yagala kuyomba anti omwana alina 16 mulalu mu P7 yali ayagala akola emmeka buna banne bafunye buna ngera muleeta abaana nabalese mu kikajjo bazze na 65 oli ku parents wafunye 15 kibiki omwana amagezi gawo gakoma komaye kyezwa nti omwana namutwa Kampala Parents
namutwala Seeta Namugongo Uganda Matazi Namugongo nengo omwana ovaayo omwana kati omuzadde bwawulira kati nowulira ekisesa oba okyatambula nakyo ng'okyogera nti nyina 18 abazadde balina ennaku n'amaalo ng'omanyi nti nno yetegekera bw'omala okukwata emiliyoni zo 6 osasule Namugongo n'osasula kuva mu S1 paka S6 nga waliwo n'omwana omulala wa Nuruddin asomera ku umeya namasuba mu katala umeya kati bwe batuuka bonna mu S6 ontegedde besanga Makerere oluusi bava eno nga bagira ne beesanga mu kubajja nedda ne beesanga Makerere because gwe ne bw'oba osomedde eno gy'olowooza nti wabbeeyi international twala tugende waliyo university etali international nteriyo kakati what is the point so anyway anti olumu tuwatuwa abaana baffe foundation ennungi foundation ki kati omwana yafudde foundation eriwa kati eruwa mubaavu tebafa nema temutukubaako nnaku kisusse anti wuliriza omuntu kaafe nkale nga yafudde kigo ekirabika baji bafiira omanyiyo omanyi bw'ofa muluzi anti omwana bamanya nti yamiza amazzi si kumugamira bino ebidiba babadde basala ekyo kitegerekeka nti eyo mumanya akisidenti naye ng'ovanga omuntu okufa nga tosobola kuturesinga bulwadde munne yamubbise mu kifulya y'amazzi nga bali mu kiyungu abaavu nabo balina enfa yaabwe toddamu temukiyitiriza kati omufu yafudde amazzi g'omusepiki ani njawulo ono aba yategerekise nti yafudde ag'omusefulya bannanga ono omwana wa wano mukulage kiyafudde njagala kubeereka wano alina kyotugamba alina notisi ezisingako awo kyabuuza ennamba weeziri awo ku 0701 55 85 63 0701 55 85 63 twogera ku masomero eno nze buli lwenkola ekintu nkifuula campaign gw'olina omwana we ebintu byatambula bitya jangu tubogereko tulabe kino osanga ffe tunaba twogedde community yeterereza ebyawe parliament yakolaki yalemwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbadde n'omukulu Siribanzi Obote UPC 311 basiibule nga basiibulako mubeere bulungi mweraba